yali abimanya dda kiri kimu nga tanamanya muntu mutuufu. Nze nabadde manyi content. Content yali agwekola challenge. Bannange obufumbo nga si bwangu. Content. Bannange kinyiga omwavu n'omugagga kimunyiga. Nedda ekikaabya omugagga omwavu kiyita mutte. Ekikaabya omwavu bannange ekikaabya omugagga omwavu kiyita mutte. Bannange. Kati gwe nga ssenga w'ensonga oyogerawo ki? Bannange naye ino bamutuuza ku interview n'agamba ye tasobola kuzaala omwami we tasobola kuzaala mwana wa bweru. Oba interview yagamba. Oba interview wagiraba? Sadia interview wagiraba? Sadia munnange nze nga nkubuulira Sadia bannange modo nkubuulira nze mbadde sikyakuwulira munnange oba obadde olina baami bo owaayo olugambo lwa mpaka toka ombuulire mukwano owaayo mukwano olugambo si lwa mpaka bwe mba nemyutinzeemu osooka nondeka bagambye nti obadde wemyutinze bannange modo olemwa naye modo lwaki musanyukira nnyo abantu abaawukanye? Bannange mpawo ataliko olaba nange obufumbo bwange bwaweddewo naye gwe obuwa bugwawo buli lunaku. Munnange buno ate tubadde tubukuumye naye munnange bwaweddewo naye munnange okuva lwe bwaweddewo munnange nfunye emirembe nina emirembe. Olina emirembe egyensambya gyonna gyagwera ku ggwe? Gyonna gyagwera ku nze Katonda yagigonomodde bw'ati ndi mu mirembe emiyitirivu. Food for the soul. Iye naye banange sister modo weefuze omutala guno ssenga. Munnange ngwefuze saawundi ku saawundi senga modo tebakundogera bannange kuba bannange. Mbu munnange ate eddogo liri kuno abaana tebaagaliza nze kyova olaba ne bwentuula siragaawo ndaga bikopo na sowaani baloga ebyo. Iye wootula tulaba era olaga lw'onookuba okubambwa nze ate sikiwa nti oba ogikuba kirabika olina saawundi ekaabanga embwa gye bakuba. Mba nkola content wange nze sikyalaga. Tolaga senga tolaga abantu battima senga. Iye abantu babi nze kankubuulire abantu bazibu. Bikomyawo tata Kaswanka. Omwana Buswanku wuuyo era mukomezaawo Biswanku omwana kamutwalire ddala omwana nja mulabirira abakulire mu bulamu obulungi omwana agenda kakasa nga bw'olaba 10 n'ejjooli bwe ngenda okulabirira omwana wa Rowan. Jibi zibadde ziweddeko Buswanku njagala bakuleetera wifi w'omwezi kisoboka? Era kaba kankoledde munnange. Oyagala kulabirira mwana n'ekitaawe? Bombi ngenda naye kati Buswanku ngenda kuterako ssente z'omwezi eza data nzirina wano ku simu kweziri. Bannange nga tweyanziza bannange tweyanziza Uncle Kaswanka. Kati nsome ennamba oba nkole ntya kubanga era naatera okubuukako. Ennamba yennyini eno gye nkozesa ku TikTok eno simu eriko bwe tuva ku live nze nga nkuteerako. Sisuubiza mpewo nali nkusuubizaako empewo. Modo tasuubiza mpewo. Tisuubiza mpewo mbuuza Sadia nina lwe namusuubiza ne simuwa mu budde nampisaamu eggaali nze yeesooka mu kabokisi ne muwa. Nange modo teweerabira. Nadduka emisinde okukwetondera. Modo teweerabira ssenga. Nze bwe bituuse bwe ndaba nga ssente Uganda sizifuna ngenda bweru ku kyeyo. Nja kutwala bw'oba oyagala. Ngenda bweru ku kyeyo. Kati tulayo omwalabu ne ssente.
Oli mukudduka deni ekyo ekikutwala ebweru ku kyeyo nga tonakola DNA. Oli mukutya deni. Olufuna deni ejjukira obuvunaanyizibwa buba buweredde ddala nga nkakasiza nti wange anti sente ne wezitaabeewo njabanga jambu wange. Mbadde nkusaba omwana ne bw'abawo ne bamukebera nga wuwo kkiriza muweerere. Neera nange mba nina okugenda nkuba ekyeyo nkuute toyi z'omuwalabu. Kkiriza byonna byange. Ekyeyo oguyise mu nyintu maka gubeeramu. Gwe nga gy'oli Sadiya nga gy'oli. Pozi era senga modo yakuyambye. Pozi nga senga modo kojja Kaswanka yakuyambyeko. Tata Kaswanka. Ye modo wakimanya nti akaunti yange bagibanning eri endala. Mbona ngenza okulaba eno sigi following era nange nava kutulano nga following aneŋŋamba yisenga modo ngate followers nezijukira nti akaunti bagitwala mukazi munnange maama nga walaba mukyala munnange kanji Kaswanka mwe following mugikola mutyo gikuzaama kube na akaunti nagiraba ng'ogikuza muzikola muti anti abantu baagala ebyonoonese baagala olugambo kati era tufaano kugenda kutema kya Kaswanka. Tulina okukitema. Tulina okitema ate ka tukitemesa Jambiya. Okukiwaatira ddala. Tukugambye tolaba tuli wano twogera ngenda akole video ngambe nti munnange kikonfamingiddwa nti omwana wa Modo Music. Nga obajje bafolowinga banonye party tu. Omwana wange kati ekigambo tetukyawaata tutema kiteme na mbazzi naye neero so kitema naye nga tebakusiima Shadia bakusiima busiima nange era nabasiima banange Modo ate Fuutu omulabyeko nga bali mumukolako eyo interview ali Luweero mwana gwe Fuutu yadduse era kubirako ku mama ggulo gakaba gakomba Fuutu yadduse Biswanko manyi Fuutu leka naawe olumba yabuze ali yazzemu okugwa eddalu kati yazze yafaananyinja iye omwana ani akubira senga Biswanka no tewerabira sente ze wa senga Modo atayinza kuzeerabira Biswanka omulese ekirala ngenda zitekako kweziri anti obuzibu Biswanka walinnya tasobola kuinboxinga muntu mbunzize ku kasente kongambye manyi oyo mwana wange oyo Biswanka mutabani wange alina okuinboxinga oyo mwana wange Tata Kaswanka Naera Modo yandibigize nga kubanga uno jibi ziwoninze you have used 80%. Kanveko nkuweereze mwe musigale ku live kanveko nkuweereze.